Waliwo abatandise omwaka guno nga bagutandise n'okutya. Waliwo abagutandise n'okweraliikirira. Waliwo abagutandise nga tebamanyi bwe gugenda kuggwa. Waliwo abagutandise nga tebamanyi gunaabeera gutya. Njagala okubajjukiza ti Katonda gwe tuzze okusinza olwaleero omwaka 2024 ye yaguyita mudda, kubanga Bayibuli egamba ye Alpha ate ye Omega. Enkomeero y'omwaka guno Katonda yagiyita mudda. Yagulaba nga ffe tetunnagulaba, yagutegeera ffe nga tetunnagutegeera, agumanyi gwe nga tonnaba kugumanya. Y'ensonga lwaki teri agenda guyingira naye agwanidde kweraliikirira. Ekigenda okukuleetera okutya awamu n'okweraliikirira kwe kuyingira omwaka 2024 guno nga toguyingidde na Katonda. Kwe kuyingira omwaka guno 2024 ng'oguyingidde nga tokkiriza Yesu. Gwe weeraliikirire. Lwaki olina okweraliikirira? Kubanga tolina bukuumi. Lwaki olina okweraliikirira? Kubanga abalabe bo bwe banaagolokoka bagenda kukumira ng'oli mulamu. Gwe weeraliikirire ayingidde omwaka guno ng'oguyingidde nga wenywerezezza ku bigali n'ensiriba. Lwa nsonga emu, olw'okuba nti bituuka ekiseera ne bivunda n'okuvunda ng'olina okubijjayo biteekeko mu kasana, manye ebigali babyanikako. Ng'obyogerako nti birina amaanyi n'obuyinza, naye bw'obifulumya ebweru biyite mu kasana obizzeeyo, kabonero akalaga tebirina makulu. Gwayingidde omwaka guno nga weesiga misambwa, nga weesiga bigali, nga weesiga mayembe, nga weesiga bulogo, nga weesiga bantu. Gwe weeraliikirire kubanga abalabe baligolokoka bagenda kukumira. Bwe wabanga waliwo omuntu azze mu kusinza kuno olwaleero, okukuŋŋaana kuno okwokusaba, ng'omwaka guno aguyingidde ng'alina ekintu ekirala kye yeesiga ekitali Katonda, oyo yeekaabire kubanga abalabe be bagenda kumumira. Abalabe bagenda kukumira n'eddoggo lyo lyonna nga lirina makulu. Waliwo abayingidde omwaka guno aga nti guno omwaka nteekwa okufumbirwa okusinziira ku ngeri gye ndabikamu n'ebitabo bye nsomye, omusajja tasobola kubula. Gwayingidde omwaka guno ng'obwesiga obulimu ebyo ebibiri ofudde. Kubanga obwesiga bwaffe tebuyinza kubeera mu kirala wabula Mukama. Era bwe tuyimirira naye ne tumuteekamu obwesige, Bayibuli egambye nti amannyo g'ababi ne mukoka n'amazzi ag'obukyayi Mukama yayimirira tegajja kukulukutira ku bulamu bwaffe.